Oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'amazzi Maria Lubega Mutagamba okussa envumbo okukusaabaza n'okutunda embaawo okumalira ddala emyezi 3 abaddukanya omulimu guno basattira. Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Licensed Timber Dealers and Traders batuuzizza olukiiko ku Castle Hotel mu Ndeeba mwe basayidde amagezi okulaba engeri gye bagenda okubeezaawo omulimu gwabwe mu kiseera kino nga embaawo ezisinga zibadde nazo mu bibanda tezinakubwako nnyondo, ekintu ekibeeraliikirizza. Mu lukiiko luno atwala ebyokwerinda mu kibiina kino Venancio Kayenje alumirizza omukungu okuva mu ofiisi ya minisita Ponsiano Basesa n'amugamba nti y'omu ku balemesa abasuubuzi b'embaawo kuba bo baagala batunde embaawo ezaabwe nga teri abakuba ku mukono. Basesa ng'ayogerako eri abasuubuzi bano abategeezza nti balina okufuna layisinsi okuva mu bibira gye basala embaawo nga kw'otadde ne gye bazitundira nga kino agamba nti kye kyavuddeko ne minisita okussawo envumbo. Embaawo zammwe kuzikuba nyondo butazitika nga bwe babadde bazitika. Ekyokubiri kulaba nti ez'omu bibira zivaayo. Ekyokusatu kulaba nga abalina layisensi abakiri mu masala mu mateeka batandike kukola. Wabula ye Commissioner wa Poliisi Taire Indwege asabye abasuubuzi okukuuma emirembe basobole okugonjoola ekizibu kino ewatali kuyiwa musaayi. Abasuubuzi bagamba nti bukyanga envumbo essibwa mu kutambuza embaawo n'okuzitunda tibakyalina kye bakola nga n'emirimu gyabwe gyonoonese. Ffe nga basalamala tutumalangako ebibira kyovalanga n'embaawo zifuluutinze kubanga emiti tusimbye nyingi era tujja kutambula tulage tuleete obujulizi. Kuraisi Nsamba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.